Zendi bulungi nnyo olwo ndaba alhamdulillah Mungu obulamu abumpadde. Yes. Halloween kitegeeza ki? Halloween ndoza lunaku lwa byantiisatiisa nganze bwe mbitegeera bwe njo kinnyonnyola Omunnayuganda ali wansi. Obadde ku stage n'otabuka n'osaba Prima ddeyo yakube mutima akomewo. Kabadde kayimba lwakuba mukwatira nnyo. Mukwatira ku buli kama kayiseewo kati. Naye nga wuli omumisinga muli? Of course buli omu boyina omumisinga yali abaddeko mu bulamu bwo. Yeah, it is natural. Tewali agenda kukulimba ekyo. Yeah. N'akomawo ye mwana owokusatu. Ye mwana azuuka. Ate nakufuwa ne kasente wali Geostedy. Ekajja ddala ng'oyagala kuva ku stage odduke ogende mu kiringe waali. Ate lwaki lwa kasente? Nenga nina sente nyingi. Akavudde wa Prima. Kakabi nnyo naye era kajja kudda kuza fiizi. Akakuwadde okaze ku fiizi. Era nze mankimanyi kalawundinga off. Naye era kaba kavudde mu mutima mulungi era I appreciate. Omuntu ali asobola okumanya omisinga Prima okutuuka ku ekyo okutuuka ne ku stage. N'omugamba weekube mutima okomewo. I really don't know, but I don't know what I feel right now. Naye kyemanyi nti life yonga yo yeeterawo ffe tulina ebintu bye twagala naye ate life oluusi esobola obutabikuwa ate nekuwamu ekintu ekirala. So ebiseera ebisinga nze ngenda n'ekyensi kyekoze ki kyendetedde. Sijja gamba kumisinga nti oba okuperforminga ku stage. That is mom, dad support. Yeah? Nti supporting nze, supporting Najja nafuwa. Likewise, I would do the same thing. And I can do more because I've always done more, but wakubanze siri muntu wa let them see me. Okay. Yeah. Nenga life ugambye life olumu kasinga etaninga bwati nga amaso mwetuliganye. Allah tagera kibi. Yeah, alhamdulillah ogenda nakyo. Yes. Okay. Oyina dine with Geostedy. Nina dine with Geostedy lyo 28 December omwaka guno gwennyini tugenda kubeera ku Kibana Munyonyo wava Muno Road. Era ng'okuyingira emitwalo 10 table of 5 people egenda kubeera yakakadde. Kulya, kunywa, then the music tujja having some surprise artists, big brands mainly tujja kubaako ne bannaffe era nabo banatuwerekerako. Oli omusajja yavuddeyo n'agamba nti akubanja wagaana oyimba ku bivuga. Bukyanga mbaawo mu nsi eno njagala njogera amazima. Wallahi bilahi tallahi omusajja ekintu kyayogera kikyamu. Yes. Kyayogera kikyamu nnyo. Statement ze yakozesa nkyamu nnyo. Nze siganangako kuyimba show n'emu. Tewali we baali bandabye nga nganya oyimba show. Wabula he cancelled the show. Ya cancelling shows way back. So we were supposed to pay him, but I've been traveling a lot. Ngate buli wenkomawo mba nkyerabira. So I think he took this chance because it is small money. We are dealing with people of 8 zeros. We cannot fail 6 zeros. Okay. We can't. I'm above chichona chisuka. Like it is too small. But I forget as a person, so he went nagamba to performing simanga tetwayimba abantu bayino n'ebintu. He cancelled the show way back. Naye sinagalaga muntu messages ze kubanga I feel he's a young boy who is trying to strive. Ekisooka alabika ayagala akataala okubeera wakabi, ekyokubiri alabika akasente ke bambi yezire nnene. Yes, so okamuwadde Geostedy kubanga era agenda ncha mbadde busy ne Roast and Rhymes mbadde sana bitunulira ebyo. Okay. Mbadde busy, so tomorrow njagenda gye yalopa omusango as a person to KO, then we shall have to go to the venue tulabe nti bayonoona ebintu, then kitegeeza fayiro yennyini inatandikira ku poliisi eyo ekyo ekifo palisa
bweba file teriyo gye yalipotinga then is dealing with a very smart person, so alina okubeera omugezi ennyo because musasula no alina okubeera omugezi ennyo ne byaloopa because